the Gwanga refining benefits the point program when maybe get the Mirama Wajira several repeat, seen, reject. Eh? You know, like what is repeat, seen, fail. I got to make the budget. Massive. Elimu imiteke ebiri. Elimu enyingiza n'ensaasaanya. Abasinga batunira ku budget balowooza twogera ku nsaasaanya yokka. Naye budget ekisookera ddala nga tunateekawo zino nsaasaanya tulina kye tulina resource envelope nti ssente onoozijjawa mu bbaasa eno yeraga eggwanga ebyensimbi byonna bye biyimiridde. Kati president waffe wawano tannakoona ku wawa agenda kujja musolo awondooza talinawo complaints because parliament buli nteekateeka gye yayagala okugjamu omusolo yagimuwa. Amafuta bagongeza, zibujagali baziwa weva, bintu bingi nnyo byateekako omusolo majja n'ogwedde oguli ku gundi oguli ku pampa nagwo gukyaliwo ne ku pampa twajjako omusolo ogwo gukyaliwo. N'olwekyo mu muntu wa bulijjo asasula omusolo president talina ludda naye mwaga nti ogenda kubeerako wadde enkaayana ye eyawano eri ku nsaasaanya tugenda zisaansaanya. Kenya olutalo lwayo luli ku bannansi abagamba nti nedda omusolo guno gwe mutujjako gwayitiridde. Ekyenjawulo kye tulina Kenya ne Uganda njagala n'abantu batuuliriza nti Kenya beefumbira emmere batono nti oli agenze n'alima emmere ye muwogo we n'amusimulayo ku makya njaga kulegere n'amuteekamu n'amuwaata n'amuteeka mu sepiki n'amutokosa n'amulya ekyeggulo baafuuka batono abalina ekikolo kya muwogo emmanju. So Kenya kumpi 90% kubo bagenda mu katale mu nsawo yaabwe oggulayo ebintu. Kati wano eggwanga lyaffe ekimu nedi bangi nnyo abagenda mu kyalo badda n'ebifulusi by'emmere obamanyi n'okuba esimu mundeetereyo ku boda maama ntemerayo ku ttooka serebe agirete ku CBS serebe naye n'agireeta. Kakati Kenya abo baasigala batono. Medi nannyonnyola abantu banaga nti kolabiranga ensi egenze mu maaso bantu bameka olw'eggulo nga bamaze okukola bosanga nga bagenze mu restaurant okulya ekyeggulo. Medi wano ewaffe tugenda okubira hajjati ekyennyanja okitokosezza. Kenya bagenda mu restaurant era osanga restaurant era medi neŋŋamba bantu bameka abava ebutambala ne bajja e Kampala ne basula mu hoteeri. Bw'olabanga ng'abantu bakyagamba nti nja kusula mu ddiiro awo wagundi bwezikoota eryetya manya nti eryo eggwanga likyalima ki otherwise benzijja okukyalira medis mpangisa hoteeri eri okumpi nensulawo nenzijja ne tulasa embuuzi enkya era nendyawo sikufuukira kizibu. Naye wano bw'okyala ng'abaana babasengula abawala nga basula n'abalenzi anko yazze oba si kyekyo entebe zino eza sofa nga ziramula nze nasula bw'osanga nga ebintu ebyo bikyali bingi mu ggwanga manya nti Kenya ebyo byakendeera ogenda okwesanga ng'abantu ababuukinga okusula mu hoteeri gy'osuze kubo bannakenya be basinga obuki obungi. Ekirala ntambula buli lwosanga ng'abantu bakyakeerebwa ku nguudo nga balinya amatakisi nga temulina trayini temulina nnyonyi kuba kati gwe okuva wano okugenda Arua mu nnyonyi dakiika 4 mu 5 ku mmotoka ssaawa 8. Kakati omuntu ng'akyaga nti wafazaali katambulira essaawa 8 obadeko e Bungereza New York Washington dakiika 15 ng'olinnye ennyonyi
katiketi buli omu akafuna buli mutuuze akafuna akafuna ngenda ko California yakafunye dda kose siziri neneko nene ebibuga ebitonotono connection flight mpitirivu buli lwosanga nga abantu nga nenyo bagenda bagenda ku kyeyo manya nti eggwanga kati Kenya ebyo byonna osanga Kisumu airport ekola, Eldoret ekola, Mombasa ekola, Jomo Kenyatta ekola, n'endala ezigenda Masai eyo nga zikola wane waffe abantu baffe so bingi bye tutafaananya na Kenya kati bw'obasaako omusolo ku mugaati ku musolo ku ugali bakiwulira direct ku mafuta n'ogongeza ewaabwe bagawulira ki libasase ku ki ku nyama kati ne kati wane waffe abakozesa pads nabo sagala bigendamu ebyo si bebange nnyo bandi bandi byalo byaffe tebazima tebazisobola ka tuli ku reusable nsanga eyo kyabakola semina kola reusable nebe so eggwanga lyaffe n'erye Kenya ndakutegeeza nti mu byendaba y'ebintu tuli banjawulo nokyo omusolo bagutadde ku bannakenya kyabanguyidde nekati wano oli agamba batadde ku ntambula omusajja mukulu agamba nze nditambula kati nage abantu abasinga bamwe masuulita basula mu byala okujja masuulita bakoona kigere naga kati bedeko mu tawuni kati bajjudde batambula mayiro musanvu bajjeko masuulita mu tawuni bali ku mpuuta baddeyo ne boda olusi tebagirinya tebagisobola kadola agambamu ne boda ku mafuta kinzi nabandagawo kati njagala otereze mu Kenya ebyo byanjawulo kati bano Ruto bwe yatadde amafuta omusolo nabaga nti abange mumanyi tugenda kuzimbira nyumba bamukwata mpola basula obulungi ezo polisi za Bulaaya wane waffe bata ozugamba nze nina manyata yange Gaddafi yalina amafuta nga tasoloza musolo ku bantu yasimanga amafuta nekatala bagati abaye mumpe nze nzimbire gundi ku ddiru ki wane waffe bitetu muno mukabi tumukola mu kufiirwa tetumukola mu byanfuna so kati wane waffe tulinamu ka difference ako nti nze ne bomunyigiriza otya kumpi wano mikono gyange abasinga balina ensuku osigedde balina mwogo balina adde butu ero ziva mu byalo nga zijjudde double cabin tusanga yatunze kwabo ogenda mu kyate mu covid bantu bangi bayiga nnyo okuddayo ne balima emmere y'okulya nokyo ewaffe wano naye nga nogyeko n'abo eyokulima ewaffe twogera ku abantu obukadde 9 obuziba nga tebagenze mu katale kubayo kyebagulayo abatali mu gye bayita money economy 36% ey'abannayuganda mmenti tebali mu economy yo nange mwendi olunaku luziba nga talina kyaguze era talina kyatunze ku bannayuganda buli bosanga 10 36 kubo mu economy ya Uganda tebaliimu talina kyaguze talinayo kyatunze talinye boda tataguze mu nnyo era sikiraya nti era economy tagiyingira Churchill yalaba mititi yalaba bikyaliwo ngagamba eyo part of Africa era oyo tomubuulira nsi kati awo that's it kati nkwadde background kati eyokubiri difference ye Uganda ne lwaki waliwo enkalu ku budget ekyokusika waliwo okulwanira obuyinza obumazeewo akabanga anti kiwange gwera no negedeza bannayuganda wakati wa executive ne parliament wano mu Uganda ebbanga lyembadde lyonna mu budget nga president agamba bwe ndeeta budget mu parliament okay bemba temumatidde mwe temukyusa
figures mukole recommendation mubinzirize nze ndabe yet ate bannayuganda bwe baali bakola ssemateekawo waabwe bagamba obuyinza buli eri bantu era abantu abo palamenti yeteekawo emisolo bemala yesalawo ensansanya yaki ya sente bwe executive oleeta proposal oleeta ndowooza palamenti yega nti nedda olutalo we luli olusokera ddala ye president aga nti ambe ndeeta budget mwewemba teminamu kyemutamatidde mumukinokoleyo munsindikire nze nsalewo oba nkyusa oba sikyoni otherwise agamba nti omugabo gwammwe mu palamenti kugamba yes kakati aba palamenti nabo nga bagamba nti bw'oleeta budget ne tusanga ng'ewamu otaddewo ssente nnyingi eziteetaagisa ng'ate waliwo obwetaavu obulala obuyinza tubuyina okuzijjawo ezituteeke wali obwetaavu kati nekyo minisita by'ensimbi akuzima motion ereeta palamenti okusoma budget ereetebwa gavumenti yokka ereetebwa minisita era teyinza kuyita nga minisita tagireese mulundi gwakusatu kyebaita third reading minisita kati minisita waba tamatidde nga minisita aga nti sijja kugikola ki tuddemu tubyogereko so palamenti ewaliwo budget weyitibwa wesobola kuyita nga minisita takkiriza kubanga baminisita ba Museveni tebagiwakanyangako kakati palamenti president kyakayanja ntikiriwo kati muwanga kati olutalo oluliwo nti mu palamenti bano budget yasanga nga waliwo biliyoni 750 negati zino ziri mu bintu bulijjo betuteekamu ssente ate n'abaziteekamu maybe wetwogerera wano Uganda katugamba omwaka ogwaggwa United Report nze chairman wa Uganda twateeka billion trillion 1.4 trillion the billion 10,000 kukibayita okusasula fees za ku mabanja gavumenti yakozesaako 7 naye nga sente zino 7 lwotakozesezza gwe tetwalutadde mu malwaliro kati wano baga nti oba omwaka ogwoggwa tewalukozesa ate zooleseze ezimu emmere tewagimalaawo ku sowaane ate obeze yeemu baga nti katukuwa eri gye walya luli zirenda tuziteeke ku biki ku byetaaga ebirala waliwo debate nti obuyinza obwo bukozesezebwa obubi palamenti okitegedde palamenti nayo negenda mu byokulya enguzi mugabazi wa medi n'abaddizaako naye kati ekyo eyo ogwo musango abannayuganda bwebati si bamativu n'ababaka ba palamenti bonna babajjeyo mu kalulu akaggwa naye tebaddiranga obuyinza bwa palamenti ne babuddiza pulezidenti yenna ku byensimbi wadde gwenjagala Kyagulanyi baba bannayuganda si bamativu okitegedde ababaka ba palamenti ffenna abaliyo batukyuse mu kalulu akajja okitegedde but they can even do otherwise bonna babakyuse naye tebakolanga ensobi ne bakemeeterebwa ne baddira obuyinza obw'ensibo ne babulekera pulezidenti kubanga ssemateeka wa Uganda ssemateeka obuyinza ku appropriation yabuwa palamenti yegaba pulezidenti aga nti si mumugaba yeyina ekisefuliya kyokka kati Museveni afunyeemu language egamba mu ssente za Uganda zize nti sefuliya ye sizize kakati medi omuzungu agamba kubanga tutegere kisefuliya mumugaba tunaga nti akisefuliya kyamusena kakati lwaki onaga ni sefuliya alinga bagamba nti bemba naguze ennyama yange waka nze nokusalawo kino ekiyungala kyekyange kino kyekyoli okanabaga nti maama bwomala okugula mama yafuga yagaba palamenti ye mama kiki ono kati Museveni aga nti ennyama nze ya boxi ennyama eri mu boxi nze njigula yange era wenjigula nompaamu supu era nzikiriza wenjigula nompaamu supu kakati omuzungu agamba nti when you see the man shaking
umanya why the ground where is standing is no longer holding. Kibolaba ng'omusajja nga wayimiridde atintima manya nti wayimiridde ettaka lirabika waliwo ensonga ezimukutte entegetege. Kati lwaki Museveni ali mu panic mode era omulaba byakola kati birimu okutya kutali kwa bulijjo. Kusookera ddala abazungu batujjako obuyambi naddala obwa budget support bazafuse kati billioni zigenda kubanga 2. Kati abazungu batujjako obuyambi. President Yoweri Museveni agamba sente zinakola nazijjawa ngati abadde akola ensobi 2 tubadde tumugamba. 1 nga yaddira sente z'eggwanga n'asonyiwa abagagga. Buli mugagga anotawo omusolo abawo omusolo bambi beba mutonya ntuuyo bebayita abagagga ba investor bebayita abagagga ba investor bafuna kye bayita tax exemption bo bajjibwako obuvunanyizibwa okuwa omuki omusolo ne batukana okujjawo omusolo gwe bayita VAT. Madi gwe VAT ndokwatokumanyi VAT bwe ngenda okugula ekintu mu dduuka tulaba bwe bakongerako ti VAT tax wena ngati neyo VAT eyo gy'okollectinze kunze aguze ekintu nayo gisigaze. Waliwo n'omusolo gwe bayita corporate tax gubanga profit nti bwekola amagoba ng'omaze okutunda n'okola amagoba gavumenti etwalako 41%. Ngati neba okola amagoba nago gakola ki gasigaze. Kakati president n'abanga awo twadde tufiirwa obuwumbi n'obuwumbi bwesi mu trillions. Ne kati ndakubulira endala ensonga lwaki kati ground it holding sente zagenda okukolektinga zonna mu mabanja mu gundi mu misolo tezimala kusasula amabanja. Sente zonna URA zegenda okusasula okukolektinga mu infreeze eno zonna ze bakuŋŋaanya olwaleero zonna zigenda kusasula maki mabanja. Bojjako emisaala kyebayita current expenditure sente zikola ebintu mede zisasula ebyuma CBS masanyalaze ne basasula misaala abantu bakole ezo zonna bozijjako ezikola emirimu Uganda ejja kusigaza nga terina awadde nusu neki. Kati president agamba nti awo nina okunoonya buli muwaatwa mbuzibe. Kati ekyokubiri ekitamanyibwa bannayuganda ti Museveni alina budget gy'ataabulira bannayuganda ya trillioni ezo zaali 6 mu lutalo olw'okwogera ne zisigala trillioni ezo 2 ezo aziisa ku kye bayita 3%. Kyovula olw'okuba yayagala trillioni 2 yaleeta budget etalina makulu nga sente tetuzifunangako era tetujja zifuna naye nga bamanyi nti bakuleetera omuwendo ogwo bujja kumuwa trillioni zizinembeka 2.2 trillion zayagala muzo ayagala kuwa atyak eyo sugar bilioni 500 muzo ayagala kwongera ono omusajja ono akola day pharmacy agamba okola eddagala magola ayagala kumwongera sente muzo mulimu n'endala zaagala kutwala nga tumanyi nti ebyo biprojekiti ebibaawo nga tusembera okulonda ebyo biprojekiti nga lubo wabibaawo. So olutalo pulezidenti lwayina nalwo tikati abateereddewo embeera first of all birire otegedde 1 parliament session eno yaggwako session yayisa budget yaggwako ne tugenda mu session era kati era naggulawo session ki endala kati matter etali mu session eri tusobola gikomyawo okujjako nga yali saved. Ekyo kimu. Ekyokubiri mu Public Finance Management Act Parliament bakoze ekigamba shall eteekeddwa okuyisa budget estimate ng'ennaku z'omwezi 3 tezinakola ki tezinaggwa. Najja ne mu Uganda mu bannayuganda bonna nakola ki nasoma budget. Nolwekyo omukulu kandi kati bye twasoma byonna biba bigwa butaka. Ate bw'anazza budget tetujja kutunulya revenue yokka expenditure tujja kujja tutunulye n'emisolo muga nti sebo n'emisolo zino engeri gy'obikomezaawo nazo okujjako nti etteeka bw'aliza abaalaze ebika byayagala
etteka limukkiriza nti byateekako layini byataddeko layini wemukyusa temukkirizibwa kugenda ku birala byataakoze ki byataataddeko layini ako kayinza okweyamba naye the big issue maybe lwaki bino abikola olutalo lwasinga okuba nalwe ogenda kulaba ebintu ebi maybe ntunuulira mu myezi 3 bajja kuleeta lisiti 2 nga kuliko sente zeyagaba ku 3% omuli ebyo byenjogedde nga kuliko n'endala zalese nga agambye nti zino prior musooke muzinteremu yeekwase bino obuyinza paalamenti bwebaddeko sebadde bukozesa bulungi medi abasomye ripooti yange zembadde nkola zonna nga shadow minister na complaininga dda ku nkozesa y'obuyinza paalamenti oluusi bwebadde ekozesa ku reallocation nejja kuwa example nga kwemaliriza lwaki era president Yoweri Museveni kino akikayanira naye n'eddwaliro baliyita ly'Egombe hospital ogimanyi meti kuva wali ewaffe ne president nga waayita nga lyetaaga 27 billion World Bank aneza zituwa president n'agaana ozituwa mu budget eyo ya reallocation namala emyaka 4 nga bagiwa billion 3 kati eddwaliro kole lyaddawo president agamba nti gwe omubaka wa parliament ayagala okukola akalwaliro genda gyali bw'oba okasaba naye bona gyali mu parliament ogaa nti nange nakakoze awo obuyinza bwe busereba kyova olaba bulijjo agamba abantu nti zaayo 2 n'abawaana tukugamba kasobeza awedde okutunuulira ensonga zino 2 ku bajeti e Kenya budget Uganda ensonga ezifaanagana mu nsi 2 naye ziyinza okuba zifaanagana naye nga center of interaction ntono nnyo oba enkwatagana yaazo nga ntono nnyo edda bwe nali nkyali ku ssomero by then manyi St. Kalemba twalina ebizibu ffe byetwalowoozanga nti bizibu somesa bakuba embooko bakuzuukusa emisinde bwogeza n'olwomudoomu ogenda kwebaka awali fulaga z'essomero n'eya Uganda paka tica lwanaatuuka akusangewo amanyi omujeemu naye olunaku lumu ne bagenda bafumba olw'essande kuba yali polisi nga batubaagira ente Kalemba buli sande ente n'omuceere olunaku lumu ne bagenda bafumba akawunga n'ebijanjaalo kaabaana nti bukyanga bituluma tufunye ebikolaki tufunye bwe tuyita ndowooza ogwo omwaka New Vision eyo yakuba nti Kalemba expels 263 students because of a riot nga bafunye spark kati bw'otunuulira Kenya ekibaddeyo Kenya si finance bill yokka nga bwe tugitunuulira bingi ebiri munda ebimu oyinza zisanga nsonga za byabufuzi kuliko basekeeterera ezimu ddala zinyiga bantu nga guno gwabadde mu watwa yabadde nga spark omusajja ono yakava mu Amerika n'ayogera na bino tunatandikira ng'eno yabadde nga spark nti kati emmanduso yeeno we tulina okulagira omuntu omu nti eyo biri naye nekijja nekikwatagana ne wano ewaffe medi osobola okuba n'amasaati mangi mu wardrobe yo naye ng'olinamu essaati gy'osinga okwagala essaati gy'osinga okwagala n'egololwa ogende naye eba egololwa n'eyokebwa togikyusa nsuubira ogikyusa okyali waka tubadde wano wiiki nga 2 emabega nga tudisikasinga bajeti eno mu budde bwe bumu mwe yali egenda osomebwa mwe mwatandikira sikando zino ezize zirabika bano baakwatamu financial year gye tugenda ogitambulizaamu tennakolaki tennatandika kati okuzzibwayo kibanga kulagira ddala bannansi nti ekituufu ebibadde biwulirwa n'eri tetujja kgenda nansobi lekedde yeeterezebwe erongoosebwe okusinziira ku byeyolese tusobole okutambula nga tutambulira ku kintu ekirongooseemu ekituufu kuba bwe yamala okuyisibwa yawe abantu experts abagitunuulira babalaga emiwaatwa gye tukoze eki bo gye batunuulidde gye tulina awongezeddwa omusolo tetuyinza tuuka ku mbeera ya kugenda mu mandamano nga wa Kenya tibannanga amafuta at least tetwongezebwa nnyo ku misolo
ate tutuuke ku seeri gamba nti mu deployinge ku parliament bali mu kulumba baani ba Honorable Muwanga Kivumbi nga tukyayina omuwaaka we tusobola ogitereereza ne tusobola okuraninga ensinga eri muki ng'eri mirembe. Nze nsuubira okuzzibwayo kwa bajeti zino zombi Kenya esobola obba nga yatandikidde ku pressure naye Uganda tetujja kulinda birimba nnaffe bijje wano ng'ate already n'okulaba tubadde twalabye edda nti kituufu kuliko abaagikola ki abaagizanyiramu era bakyanoonyerezebwako bwe baba nga baagizanyiramu tugitereeze nga tetunnakola ki nga enjawulo ya wakati ya Uganda ne Kenya enjawulo ya wakati wa Uganda ne Kenya ebifaanagana nti byonna misolo ku bantu gavumenti zonna gye ziri zirina kumanya nti omusolo guva mu baki mu bantu gwe gyoko mu gubidika ne guba nga gw'amaanyi omuntu atuuka ne yeekyawa omuntu ali desperate medi mu binnyo bw'aba munafu n'omufunza mu kafunda nga takyesobola asobola n'okkuluma baŋŋambanga mu ensolo teziruma ng'embuzi ekuluma ebirebi naye embuzi bw'ogifunza n'ebulwa ekyokkola okkuluma esobola okukola ki okkuluma kati kino kiraga nti bannaffe bano ba Honorable Muwanga nga bali mu parliament buli lwe baba nga batusalirasalira basaliresalire nga bamanyi embooko gye bakola ki gye bazireeta wabwe bwe bakola ki be bazitukuba naye nga bazitukuba bamanyi nti era bwe tutaguwa bwe gutawera sitiri eggwanga lisobola okukola ki okugwa kati kututereereza baddeyo bakitereeze buli wamu wano ewaffe tulabye kyakwatibwamu Kenya kibadde kyaganibwa dda tumaze wiiki nga 3-4 nga bagamba reject the finance bill kuba buli Munnakenya akola ki osoma enjawukana yaffe n'Abannakenya Omunnakenya bw'afuna bill n'egenda ku mutimbaga n'agiwa obudde n'agisoma wano mu Uganda abaffe babuuza abaayi kibi ki ekikola ki ekigirimu kyasobola okuwa obudde kivumo undi bamuvumye sufura wane ebitrendinga oba ebiwa social media omuzinzi si bintu bigasa wabula ebitagasa nina bwe nabuuza ku kintu kya Honorable Muwanga kiri kye baali batugamba era namugenze ku gundi ne mugawo waayo kikakasa nga ntuula naye naŋŋamba owaayo ndeka nange enoonya likes nesonyiwa nemanya oyo kyanoonya ŋŋamba owaayo osanga bannayuganda be batyo batwala emiki omulenzi RCC kino kitegeeza kimuwa emitiyana nze ng'ow'emitiyana bwengali Kampala bajeti eyali yayita president azizaayo bajeti president agizizaayo on condition mu parliament nti bagisoma ne bagiyisa niye agizizaayo bakitegeeza ayina gisayininga kino kitegeeza ki eri bannayuganda njala tunabazagenda kifuna batya bannayuganda enfuna gye bagenda abesinga eri gyenva katakala bangi baali bagikubamu ebiki ebituli oluguudo lwaffe luluwa kuba president yagambye waaliwo sente ezagibwa mu government priorities kitegeeza kuliko gavumenti byeyandyagadde okukolera abaki abantu naye nga zaateekebwa mu bintu ebirala ebitakola ki ebitawa muzinzi katusuubire nti ku luno bwenazzibwayo zigenda situlwa bukuukuubira ziteekebwe mu ebyo bagiddiza bebagikwatamu bano mu Muwanga bwe baatugamba nga do correction nga bw'oba tewategedde oddayo n'okola ki eriyo n'abasomesa baatugambanga simmi naye bwe baatugamba nga do correction nga wootaategedde kuba kati ekitegeeza abamaakinga befe abawansi bwe bataategeera priorities muli ku siini failed oba repeat ba Honorable Muwanga bowe bageza ne bagibawa babuuze ffe wa awataatereera tujja balagawo budget